omuntu yenna agezaako okujja obulamu bw'omuntu mu nsi muno tukivumirira because tashi teriyo obulamu bulala. Yes, tulina obulamu bwa mulundi gutya gumu. So abadde begezaako mbaka oyo nno wa NRM naye nga kigambibwa mbu waliwo ko embiranye manyi tuli abantu balowooza ebiseera by'akalulu byaggwa nti binnaggwa okuyigirizibwa one ba artist bennyini. Okay. Secondly, ba music consumer mwe mulimu abantu ab'enjawulo nibo bamukozesa nga bwe tugambye wali mu bbaala nga ye akozesa music ono akozesa music ono okumuguza okutunda ebintu bye. Nebaawo n'omukadde oli ali alina akaduuka ke ng'ateekawo music okutwaliriza ki obudde ng'abantu bagenda bawuliriza. Kati concept weeri oba concept eno weeri waawano nti omuntu agendenga asasule music ono aweebwa obuvunaanyizibwa obumuze mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange nga tutandika akasinzeyo kunsanyisa mu bulamu bw'ensi MP bamukubye amasasi ku kagamba kalukoloji yada anoonya ki? What were you looking for? Omwami Enos Asimwe nenedda kaloji ate kalesewo kaki it is hotel Lodge ne hotel walweja baawukana naye wona wabeerayo ebitaano ne baawukana. Omwami oyo yakubiddwa amasasi naye ndoozi yakubye amasasi kiyinza obulikamula naye yakubye ku magulu kya mukisa nti lwaki yakubye amagulu kisoboka okuba nga yabadde ayagala kukuba kumutta bad shooting so tukivumirira ne sekuvumirira yenna omuntu yenna agezaako okujja obulamu bw'omuntu mu nsi muno tukivumirira because tashi teriyo obulamu bulala. Yes, tulina obulamu bwa mulundi gutya gumu. So abadde begezaako mbaka oyo nno wa NRM naye nga kigambibwa mbu waliwo ko embiranye manyi tuli abantu balowooza ebiseera by'akalulu byaggwa nti binnaggwa tukyali mu kalulu akalulu kawe emyaka egi egyavaawo mpitewo obanga tumaze okulaba oguwedde ne guno nga tumaze okulaba political years tetunaba bivaamu ne banalayira omusujja bajayita favor ey'abantu okubeera omusujja ogwo gw'ebyobufuzi gw'emyaka emeka 2 years. So kati omwami ono kigambibwa mbu bana bakubye amasasi balina babaddemuko n'akamulu era kava eri mu byokulonda bakyalondoola kyebayita mu luzungu stalking bakyali mu kukola okulondoola kwebyo byava mu kulonda. Tujjuke tugane nti akalulu ke twakavaamu it was not a normal kalulu akabulijjo kaali kanjawulo bankubako kati yagasi kalimuko ebintu bingi nnyo. So kati ababaka abalondebwa ne bwe bataawa kalulu ebyaddala grudges zikyaliwo. So ne twebaza Mukama akyamuwadde omukisa omulala okuba nti amasasi gagudde mu magulu era yaleeteddwa ku ddwaliro lye batannaba ku disclosinga e Kampala wano okulaba ng'afuna obujjanjabi. Omwami oyo Enos Asimwe Kabula MP lyantonde district side zeero okwo waabo okwo mu kyalo kyabo bambi twashashanimwe abantu bakabula konka nibibaho mugume. Yes, welcome to the show. Atasha MC gemanya onaku olwalero ku mikutu gyonna gy'otulabirako ndi n'omwami wa Focus
TV n'emikutu emirala onaje mugendo kubanga amutulabira onako lwalero tugenda kubanga tutambulirako a lot of politics, not so much and then too much of entertainment. Okay. You tell us about the copyright thing because nawuliddeko nga omukulu Edikeza gamba abayimbi bonna onako olwenca kwata blanket kwata amasuuka kwata amasepiki kwata buli kimu kye weetaaga kuba tugenda kumalayo ebbanga basoke babeerawo ku parliament ekintu kya copyright kitabuse jjukira naye omuyimbi wange mu parking nga bukyali omufunye n'ebyokulya byagenda ogenda naye by the way kisoboka emboozi ya copyright law Edikeza alina akavidiyo ke yabaddemu awo n'agamba nti bannayuganda tususse okukola bye tukola nga tubifuna mu butokeni buno bwokka obw'okugenda okuyimba mu kivvulu n'agamba nti ensi ezatusookayo munnayuganda ne waaba kati nga bwe gambye mukwano gwange ennyo Mukaabya yawumula ebyokuyimba takyaliwo musical nti afulumya music ompya naye singa corporate yaliwo nti nakati singa aliya ku music we kati Edikeza alina point mukyali mu kugusa era kibaddewo kebbanga tujjukire Bobi Wine ng'omuyimbi mu lumbe lwa mu kuziika Honorable Katulu Bwama ye bagamba abayimbi mukomyenga okufuna butokeni buno obusente bubaweebwa ne buteeka mu ssako butokeni babuyita tokeni nakuba bajja kumulamwa you be diverted okubeera nga muggusa ekintu ekirala era n'abagamba nti kyemulina okukayanira ennyo n'okwesibako ennyo nti za copyright Edikeza bw'aba avudde essaawa zino n'aluma amannyo bakita kuluma jjiiko alumye jjiiko agambye oba kyetaagisa kugenda kusiba parliament tugenda kusibawo akakala mpaka ng'eteekezebwa mu nkola minisita omu gwe bayita Kabanda David ono wa Piero U ya General Muhoozi eyo General Secretary wa Piero U yavuddeyo n'agezaako okulungamya bw'oba okutangaaza ku lwaki ye copyright alina akawaayiro ak'omwenda akakubamu ebituli ali mu kubamu ebituli yagamba nti Kenzo kyemuli mu kusaba kirina okuddayo kifumbirwe bulungi okusinziira ku mutendera gw'ensi gye tukola ki Uganda kakano ke yabadde agamba nti buli mulundi gwe wenna akozesa music oba ekiyiiye kyonna olina okusasula producer n'osasula n'omuyimbi every usage oba every use kati nga yakubamu akafaananyi ng'omubaka agamba nti kubamu akafaananyi waliyo omuntu alina ekizindaalo kye atunda music oba atunda bintu byatunda naye nga ateekamu oluyimba Edikeza ng'agamba nti mu copyright law gy'aleeta every use buli kaseera gy'olukozesa ng'olina okukola ki kusasula kati kigenda kutuleka wano olwaleero you know someone out there alaba ono music oba awuliriza music ono oba ekyo ekintu kye bali mu kuinventinga saawa zino ekigambo copyright waliwo omuntu atakitegeera bulungi nze nkubuulira amazima oli ogenda mugamba copyright sinaki bajja kutuuka obagamba nti you have to pay the song nga tategeera why am I paying nze yaluyimba nze nguze ekizindaano kyange ntute wa DJ Bash antereddeko music ntadde wali nkoze eki ntandise okukuba endongo ekigambo copyright ekyo what is it all about tugenda kwekalakaasa kubanze neyanziza ekibuuzo tashi kyobuuzizza omanyi abannayuganda ebintu bingi ebijja mu nsi muno ebyenkizo omuntu byandibadde akola ki ategeera naye gavumenti bw'eraba nga tekirinamu interest olwo twabuuza nga yekalakasa ikonomi efuuse ikonomi ntomutuukawo tugamba ekigambo ikonomi branch ekikulu nze njogera ku ikonomi kati ojja kuleta kati tashi mbadde gamba nti mu nsi gye tulimu eno giraba
Government yaffe operatinga bweti. Ekintu ekyenkizo ekyandibadde kibanyibwa paka ku muntu oli asembayo wansi. Tekiwabudde kitegeeza baki? Nerekawo loophole. Bano abaagala okufuna bo bakifuniramu ne bakubanga ebaagala esente. Okay. Ebintu ebize kati wano bibino wammanga. Ojiga tashuira tugenda mu byokulonda emabega kaawo. Okay. Isi yalina obuvunanyizibwa obutegeeza omuntu wa wansi ennonda gye balonda. Si electoral commission? Okay. Engeri gye balondamu kalulu kyakafu, kaliwo akatuufu. Nafunako omukisa netabako mu kulondesa akalulu ka 221 nali presiding officer somewhere. Nga igwe presiding officer omanye ekyokukola babasomesezza. Naye olwenda tuuka ku ssaawa esembayo wali oli mu kulambikira abantu abasinga obungi obannyonnyole biki ebinotekesebwa mu nkola nti singa omuntu ajja n'atiikinga wano abalaze ulira kabakafu ono watinga abalaze interest oba wandiika erinnya ly'omuntu mu kabokisi alaze interest kalamu kati nga twekubanga n'abantu olw'eggulu awo nga mubana kati kankuse omuntu n'akukaka n'okukaka akalulu ako kateeka mu wali mu valid nga kali invalid nga bw'onoogaana mugenda kuvaawo bubi nnyo because bo kibakkiririzaamu kati naye so twagimanya nti isi obudde bwe yamalanga efuna ssente ze yafuna okukola ebintu teyabumala ate ng'eyigiriza abantu kubiteeka ku TV teeka ku social media. This is what happens tuli ku copyright law. Ekisaawa zino ekifo ky'okuginnyonnyola Abannayuganda omuntu wa wansi oli agitegeere. Buli muntu akyogerako ayogera bwogezi copyright law ne tugikomyawo. So copyright law lino tteeka eriyambako abantu abali mu buyiiya litya okugayidinga okubeera nga omuntu oyo asobola okufuna mu buyiiya bwe newankubadde agenze ku stage oba tagenze ku stage wonna mu buyiiya tutegeeza artist. Artist tetukoma ku muyimbi. Artist buli muntu yenna alina kyakuliyetinga. Tunda bizigo. Anything kasoba nga you can create something. Okay. Osobola okubeerako ne copyright ku ekyo. Nga buli omu akozesa ekintu kyo olina okusasulwa. So kati copyright eno ngazi. Ku level yaffe ey'eggwanga Uganda ne bwe tetugamba wali nti okwekuba empawa kukyali kungi lwa nsonga ki nti ebintu bingi ebirina okuyigirizibwa one ba artist bennyini. Okay. Secondly ba music consumer no mulimu abantu ab'enjawulo nibo bamukozesa nga bwe tugambye wali mu bbaala nga ye akozesa music ono akozesa music ono okumuguza okutunda ebintu bye nebaawo n'omukadde oli ali alina akaduuka ke ng'ateekawo music okutwaliriza ki obudde ng'abantu bagenda bawuliriza. Kati concept weeri oba concept eno weeri waawano nti omuntu agendenga asasule music ono aweebwa obuvunaanyizibwa obumuzannya. Naye ate nange okumufuna owagunde wa DJ oba omuntu yenna mugula nteerako DJ yamuguzeewa nteerako ennyimba bwe ziti nekuwayo ekyolukumube anti wetwebuuliza nti DJ yaba yamuguzeewa buli omu afuuka omuyimbi buli omu yeeyimbira ebintu kati copyright eno singa mulimu abakugu mulimu abayimbi baffe abakugu bannamateeka abasobola okutaputa bulungi amateeka n'okumanyisa Kenzo kyeyandibadde asookera ddala okukola nga bba bali mu association yaabwe eyo federation eyo kwe kufunamu kulondoba abantu bano abakugu abamanyi etteeka lino ne balitaputira bannabitone. Challenge yokka weeri waawano nti bambi bannabitone ate abakulembezeddwa be bayimbi bokka. Bano abaana abazannya emizannyo bino ebyo tebali mu kwenyegana mu kubanyegako yadde.
federation eya music oba ey'endongo nafa balina okusasula ekyo kuba ends meet it's about this person asembayo bwe tusooka ne tufuna ba stakeholders bano ab'enjawulo ne tunnyonnyolwa bituufu biri kiriki because ekintu kyonna ekiri mu tteeka kibeeramu kye bayita enforcement oba implementation okiteekesa mu nkola kati oteekesa mu nkola wano mu ggwanga Uganda ebintu byonna ebingi ebizze mu Uganda biremeseddwa ekyo lwaki nti ku ssaawa eri esembayo y'okuteekesa mu nkola tufunamu be tuyita bannakigwanyizi abalina bwe bakiriiramu kankuweyo example emu reflecting nga kino bagamba omutembe tokkirizibwa muki mu Subuga njagala oyogere mazima bwe babagoba ku ssaawa 11:12 tolina boolaba babeerawo naye okimanyi bulungi waliwo ayitawo ne bamwokyayo naye gwe bookya ayambadde ekijaketi munda alina t-shirt yaki ya Kampala Capital City Authority kati kyenkugambye nti kopera tusobola omwogerako at any certain level ne parliament esobola okukola ki okumwogerako era negamba nti tuliyisizza etteeka but how will it be implemented mpaka ku muntu waki asembayo wogenda okulabira awo obuvuyo n'okulya ssente ogenda okulabira obuvuyo era tuddeyo kiri etteeka lyayisibwa gavumenti yalikkiriza copyright weeri naye kifuniddwamu kwaba artist nga bali baagala okifunamu wagenda okuva obuzibu kuba consumer oli ewa wansi ye yalekeddwa kati njagala okumanya if at all Katonda n'abayamba etteeka ne liyita bulungi music oyo bagenda kumuholdinga bonga abayimbi bamugyeyo ku gundi cause mbadde ngenda ku YouTube ne downloading n'olufuna ekitegeera ku data owange ekitegeeza mba nkusasudde mba sikusasudde kati ye system ino otereezebwa bwe etya gwe buli wo spendinga on your data ng'omuyimba afunako waliwo n'obaawo system etrackinga zino record zonna nga ne Airtel gwokozesezza ogula data gw'oconsuminze ono because Airtel yafuna mu sente data gw'okozesezza walina okubeerawo ka tracking ako ng'era omuyimbi asigala akola ki afuna because oli okozesezza data okukola ki oluyimba lwe kati waliwo ebintu byetubuusa amaaso nti bw'ogula data okozesa sente zojja ku mobile money buli w'okonsuminga ng'olaba kitegeeza yeri nanyini internet oba service provider oba internet provider wo yaba akola ki aba afuna sente kati we tujjirayo wali nti ne bano content gwe tukola by the way there is a time w'okozesa oluyimba lw'omuntu nga ye yagamba there shall be shareable revenue wengenda okugambira buli weesolooza mu content wange gwe nkoze nga nakozesa oluyimba lwa King Saha oba olwa Epas nga yateekawo wali mu gundi ze nti sound eno buli weeriraga bakubirako ka copyright ntera nnyo bulaba yes kati kanino kajja bwe kati kajjira mu shareable katya nti weefuna nusu 10 tugabana enanyiniki oluyimba kati system eno singa etuyamba neterezebwa nga ina that tracking gundi eriwo paka ku muntu oli wa wansi tetwetaaga kuyiga gwali era ina ka library emirimu gy'abendi kati mugikubyemu ekituli ndaba abantu abamu bagenda kudda mu kyalo kuba badde ayimiridde ku kamera omukulu n'agezaako kuwa extreme n'agezaako kuwa preferences ez'abantu abafunako kasente mu ndongo nga bakyali mu nkola eri etunda albums omukulu kasiwukira ye yakwatanga sente zijjukira ne story ya Geoffrey Rutaya yagamba nti ku sente ye yasooka okulabako okulyako eyali ensava yali yakasiwukira era nti bagenda ne bamuguza album n'amusasulira n'album zina zitenaba kuyimbibwa nakwata akasente n'akamuwa kati kiringa okugamba tashi nkusasulire ne video zona ofulumye omwaka ogujja zona zange kati that was the system by then
nti ng'otwalayo olutambiro omukulu n'alugula ekitegeeza yaba kati gwe lwate kyakwatako distributinga wabula kati ekigenda okusumbwa mu corporate muno kyobadde obuuza kiri kyekyokubeera nti tulina digital platforms eziyitiridde obuki obungi olimba olujja ku TikTok olimba olujja ku Facebook olimba olujja ku tulina obakolera challenge TikTok olujje ku Facebook olujje ku YouTube yonna gy'olujje naye igwa alujjayo si gwe supposed okusasula Kenzo eyaluyimba ani asasula kyegambye nti waliwo okubeerako obukugu obwa digital obulambako abantu bano ku trackinga entambuza y'endongo egyetambula so that igwa asasula kuba nagambye nti when you downloading you using your data which data company ekola ki mubeera kwa MTN kati tracking ene ina kuyitira eyo wetyo omuntu anakibeerawo nalina okubeera clean okuyambako nti ne muzeeyi kiweewa weba nga aliyo music we gwe bakuba ku mukutu gwe wabanga ye teya copywritinga ku YouTube nga ye oba ku mukutu gino emirala ng'alina engeri gy'afunamu nti data akozesebwa kampuni ene eri mu kufunamu erina engeri gy'onosasulamu bali gyemuddizaamu nti kireme koma kibeere nga kitambula nga itize cycle ng'ofuna nga tomanyi gwebeereeyo nkuba akayimbako kati nsaba busabi nti ebintu bino tulinamu abantu abamanyi okutusinga bannabitone bakkirize baengaginga abantu so that we come up with a system esobola okutrackinga system zengeri gye zitambulamu kuba tugenda kugaana muntu wabbaala kuba luyimba atujazizanyira naye tulina kwebuuza alufunya atya mu kulufuna lwe ye walina okukolebwa payment ey'enkomeredde ekitegeeza DJ agenda okuba ng'azanya mu bbaala yalina okugula ezo ennyimba nti gwe oluyimba gye walugje olina okuba okoze payment eyo ey'enkomeredde nti neweba oluzanya emirundi gy'oluzanye gyonna it is okay as long as it was but you pay once kati paid once eyo ekoleddwa etuuka etya kunza omuyimbi eyayiiya ewakyali ki ewakyali obuzibu awo magezi mangi nno ageetagisaawo era nga begambye nti byetaagamu obukugu video producer kamera ya shootinga bonna bafunye batya kuba kati this is what is done producer akola oluyimba ate writer ulira mu audio ne writer yes tetufuddeeyo n'asasula obusente bwasasuddwa oyo ne tumwerabira ebyo biba biwedde naye nga bwe tugambye nti corporate eri bwejja obuyiiya bwe tebugenda kukoma ku olwo yes kyenkugambye kiri nti okugamba nti abantu bagaggawalidde mu ekyo ekyobuyiiya mu nsi ziri ezaakula nti already system weeri ate ekola tubeera ogwe tusindika agenda atukopereyo naye watagenze eyo kyegambye nti wano wennyini copyright erina eteeka kubanga nga Kenzo kyeyagambye kyeyakoze ekyogamba nti kati tugenda mu parliament tugumbe waliwo ekiremesebwa naye nga waliwo oluusi webagamba naye wano Uganda tulina engogera egamba nti omugagga tafugika kati eyirawo oyinza oba taki tuli wano tukyekuba mpawa naye nga lyagamba singa tubata bagenda kufuna akasente akatalina alina mugagga takola ki mugagga tafugika nga balina okukumira abayiiyi abo mu mbeera eyo gye bakola ki wabula kyembadde ndowooza kiri kimu nti regulations zino we ziba zizze zireme kuba na maaso zireme kubaamu bituli n'okulondobamu nti zikola ewagundi ewagundi tezikola ki zikole wonna mu bantu bonna mu bayiiya bonna okay nga tufudde ku kintu kya copyright as we are rewinding up omukulu yaterese ali waina omukulu bobwai nalabye nga aparkinze
asiibudde nengamba struggle eno. Whom are you? What are you? What are you? Where are you? Where are you? How do you? How do you? Abaana bali mu makomera. Okay, nabo gaming atuwumba. This is political. Ebyobufuzi by'eggwanga nze nali nkuwaako luli nagamba koko mabegako mu show emu. Muna Uganda oyina ebizibu ebikumala. Kati okwetaakiriza okubeera n'eddembe. Munnabyabufuzi mweka percentage akatakukosa. Munnayuganda entime akulekawo. Omunnayuganda munnabyabufuzi sabino nakola ki? Akulekawo. So mweka percentage akatakukosa. Nze nali ngambye 50% naye abaana bajja mukomi nagamba nze ne 5 sikola ki? Sigiweza. So awe kitwe tuli naye munnabyabufuzi y'omuntu akuteeka mu laavu n'akulekamu n'obeera heartbroken extremely. N'olwala instiria weka. Kati kyembadde ndowoozaamu nti yabadde asibula yagambye gy'agenze akyali mu struggle kimututte tagenze kulya binyeebwa. Alimba agenze okuteekesa okwongera okunnyikiza struggle mu diaspora team ngali eri akomewo wano tumulinde. Lira naye tetukibuusa maaso. Tomanya struggle eyinza kutwalawa lwa nsonga ki? Nkwe example nti tulina abakulembeze babaddewo naye nga n'abasooka genda wa ebweru ne bakomawo wano. Yagambye ababadde bamukuumyeko okumala ebbanga lya myezi 2 nga bamuterese mwebale nnyo naye nze nkoze eki asinziira eri awandi omuliro mwe mulwane. So abali wano struggle tugirinda kuva eri ekomewo komanda munamulinda yageze sika binyeebwa munamulinda waliwo Bruno yagambye nti obugato yabusuba ne byonna nga bwengambye nti munnabyabufuzi mugendeko ki? Mugendeko mpora. Mugendeko kitono. Yes, olunaku olwaleero baganda bange mwena abagibaddeko munange mwebale nnyo okubanga mutuwuliriza mwebale nnyo okubanga mutulaba yonna gye mutulabira ate ne musubscribinga ne mulikinga ne mucommentinga ne muvuma naye ekyokuvuma si kirungi wanako naye omuntu awandika ekigambo n'owulira ng'ofa muli babi nnyo but tubaagala nnyo kuba bwe muba temuliiwo tebisobola kukola ki tegusobola kugwa. Focus TV sibula abalabi ba okay wona wosinzidde okubanga otulaba ali ku Tash Media ali Extreme ali ku Focus. Thank you so much for n'okubeera ng'olaba mbasaba buli wo subscribinga no likinga no sharinga tubyogera mu bigambo ne gwe alaba n'okikola kituyambako okwongera okudduka speed n'okubeera ng'ensi emanya bye tukola. Otherwise nze adde Wilberforce Muyanja Focus TV kwembeera Tash Media oba Tash MC Tash Media gwe mkutu tubaagala nnyo ku subscribinga ku Focus TV yange bingi